AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeza sabiti fama gakusomerwa Tomu Mulondo wasuzutya najo sinzira okutuuliriza akadde k'amawulire ag'essaawa zino nze Tomu Mulondo. Gavumenti egumiza abasaabaze naddala abakozesa bbaasi mu paaka ez'enjawulo ku mbeera nga bweteredde oluvannyuma lw'okusalawo okusisinkana abaddukanyazi bbaasi mu kibiina kyabwe ekya Uganda Bus Operators Association. Kino kyatuukiddwako olunaku lwajjo era olunaku olwaleero abakulu mu minisitule y'ebyentambula ekitongole ekya KCCA saako URA awamu n'abali mu mirimu egya bbaasi bakusisinkana bongere okuttanya ku by'omusolo ogwavuddeko kanaaluzaala. Wetuukidde kati nga abasaabaze batandise okunyumirwa entambula ya bbaasi era nga ababbaasi bagamba nti oluvannyuma lwa minisitule okusalawo okubasisinkana tebalaba nsonga lwaki bakyasigadde ku Akedimo nga nakati emirimu gyazzeemu dda okutambula kinnawadda. Pulezidenti Yoweri Museveni ategeezezza nga enkola n'okusalawo okulungi gavumenti ye ya NRM kwezzeekola kwe kuleetedde ebyamakolero okwongera okulutomoka. Museveni abadde aggulawo amakolero agaweze 16 awamu n'okutema evvuunike eri amakolero amalala 9 wali mu kibangirizi ekya Sino Uganda Industrial Park mu kibuga eky'Embaale. Mu kiseera kino ekibangirizi ekya Mbale Industrial Park kirina amakolero agawera 36 nga ku gano 20 ge gakola era nga gawadde abantu abasoba mu 2,000 bonna bannayuganda emirimu. Pulezidenti asuubizza era n'agumya bayinvesita n'ategeeza nti akatale ka wano kagazi era ebintu ebifulumizibwa bijja kusobola bulungi okutambula ku katale akawano. Mbaka wa Kampala Central Haji Muhammad Nsereko avuddeyo n'ayambalira abakulu mu kibiina kya NUP naddala Ssenkulu waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alumiriza omukulu okuvayo n'amugugumbula bwe yakulemberamu okusonda ensimbi ez'omubaka we Kawempe Muhammad Segirinya ez'obujjanjabi. Dayogera ku kitebe ky'ekibiina wali ekamwokya Ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yagugumbudde Nsereko olw'okukozesa obulwadde bwa Segirinya ayiseewo ebiruubirirwa bye eby'obufuzi mu ngeri y'okwekuutira akazidengedi n'okwagala okulabisa ekibiina. Kyokka Nsereko agamba nti kino yakikoze oluvannyuma lw'omubaka Segirinya yennyini okumulaajanira ng'ayita ku mikutu emigattabantu. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ki National Drug Authority kyongedde okukola ebikwekweto ku basawo ab'ekikwangala n'abo abatalina biwandiiko mu bitundu eby'ennakawuka awamu n'ebitundu ebirala. Bano nno nga bali wamu ne poliisi bakutte abasawo abawerera ddala. Nga bano basangiddwa n'eddagala ly'ababadde bagambibwa okuba nga babba mu malwaliro aga gavumenti n'oluvannyuma ne baliguza abantu. Ekitongole kigamba nti agenda mu maaso n'ebikwekweto bino okulaba nga bannayuganda tebagenda mu maaso na kunyigirizibwa mu ngeri ey'obukuluppya. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. ago ge gabadde amawulire ku 9 BT fama gakutusiddwako DFCU Bank Sukuma Business ne DFCU Bank